okusooka okwebaza ayibene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ab'olukiiko olukulembera CBS FM nti tweyanzeege olw'ekirowoozo ekyo kye mwatandika nakyo emyaka 25 kuva CBS we yatandika. Ekoze emirimu mingi egitali gy'abayimbi bokka. Basomesezza abantu okukola, basomesezza abantu empisa ennono, olulimi lwaffe Oluganda lulina kutambula lutya n'ebisoko byalwo, abantu okuyigukubiriza abantu okuyiga okukola. Ffe nga bannabitone CBS etutungudde olw'okuba nti nno tusobola okuteekako ebintu byaffe bye tukoze, ennyimba okitegeera ennyimba ne tuba nga abantu bategeera omulimu gwe tukola, era abasinga tuli ba mugaso lwa nsonga nti waliwo empuliziganya zino ez'amayengo ezituyamba okuba nti abantu batuwulira nga muzo CBS yekulembedde mu nsonga eyo. So n'olwekyo twebaza bene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ab'olukiiko olukulembera CBS tweyanzeege ffe nga bannabitone. Nze nno okusooka nkubiriza abato bange abaana baganda bange bonna bannabitone nti wano ewaffe wano mu Africa, mu Buganda tulina ennono mwe tutambulira. So n'olwekyo emirimu gye tukola tugitambuze nga tegiri mu kutyoboola nnono zaffe, traditions and norms, kuga tusigale nga tuli bamulamwa, tubeere ab'emigaso eri abantu nga tonaba wa mugaso gy'oli soko obeere ow'omugaso eri abantu abalala. So nze mulimu ogwange nfuba nnyo ogukola nti however much ndi muyimbi nga bizinesi yange kuyimba, naye nsooka kulowooza nti kyengenda okuyimbako oba kyengenda okuteerayo abantu kirina kye kigatta ku bantu abo. Ekyo kikulu nnyo nno nga sinnalowooza ku kyakufunamu ssente. Nyumirwa nnyo nga ssente nzifuna naye nga nzifuna mu kintu ate ekyo kyennyini eky'omugaso eri abantu abalala. So kati nze ndowooza nti ekimu ku binfudde n'okuba nti nno Omutanda yansiima nampa ejjinja ery'omuwendo kutambulira ku nnono yaffe na butatyoboola Buganda. CBS FM ebadde ensaali nnyo era ekyali ensaali. Emyaka 25 gikulungula nga omulimu gw'okola gweyongera bweyongezi waggulu. Ekyo nno makula meereere era tumwebaza Katonda okusobozesa.